omwami wange nga tannalwala Mukama yampa ekyawandiikibwa kyali mu Yeremiya 29:11 nga kigamba nti alina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Ndabye ebirowoozo bya Katonda, ndabye nga Katonda okyamazima abadde atulowoozaako. Ntwala omukisa okwebaza abasumba baffe. Taata Musumba Buyungu, taata otukoze bulungi, otusumbye bulungi taata, wabalekenya byokoze mukwano gwaffe. Obadde taata obadde mukwano gye tuli. Mbadde nga n'omwami wange ng'atabukatabuka buli ssaawa tugenda mu ddwaliro, naye ng'obalyawo mami nga batonda mukubira na simu dota. Dota kyekiriwo n'omugamba mami Musumba atabuse n'agamba dota tusala amagezi Musumba agende mu ddwaliro. Taata mwebale kujjanjaba Musumba. Awa 9 teweekanya taata wazuukuka nojja n'otutwala emulago ate ng'obudde bwali bubi nnyo. Webala olw'omutima ogw'okugonda taata Mukama gwe yakuwa. Sanga w'abaana be tuwebale mwebale mubaddewo bannange abakkiriza mujjanjabye Musumba. Kyamazima tewali kyatujiriddwa, buli kyabadde ng'ayagala kibadde ng'akifuna. Tetukuliddwa ddagala oba kyakulya. Mukama akkiriza bukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatindiza ennyendo empanvu ne mujja ku lwa Musumba okumuwerekera. Tulekere omubeezi Omwoyo Omutukuvu oyo atabulawo mu kaseera akazibu. Njagala omwebaza kubanga nywezezza, aŋŋumiza. Osanga singa nandibadde nsansalaga, kubanga tomanyi kyekitegeeza okubeera ne munno mu nnyumba n'agenda mu ngeri gy'otategedde. Naye nkwebaza Omwoyo Omutukuvu, obadde maama omulungi, obaddewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange. Sirina bingi byakwogera naye Mukama abampeera omukisa. Twebaza Mukama olunaku kuno biri, naye twebaza Mukama waliwo abakurasi kulwataata mbebaza mubeereddewo taata, mubeereddewo taata. Fenga kwetubadde tusobola, enganda we zitasobola, mutubeereddewo. Financially muyimiridde, osanga taata yandibadde yagenda singa temwaliwo. Muyimiridde naffe, enjiri gye mwabulira taata. Taata yagamba yali azze kumusabira ffe, naye najja ne mumubulira enjiri, nadda bujja n'aba ng'ayagala okuba omulamu. Osanga singa teyajja kabumbi kumubulira njiri, abamu ku baganda bange tebandibaddewo. Neebaza abantu bonna abayimiridde ne taata, abamubeereddewo mu byensimbi, mu kumugamba ebigambo ebimuzza obujja. Azaalwala lwasooka yalwala twatya nnyo. Muntu bw'alwala abeerawo ebyogerwa bingi, naye nga Dennis yatuuza muzeeyi n'atutuuza n'atugamba muwulirenga ebigambo ebiva gyendi, era abasawo bange banzijanjaba. Ng'era muzeeyi takola kintu kyonna atanakubuuza Dennis kino tukigendemu. Naga muzeeyi tukole ekyo tugendemu. Tetujjanjaba Dennis olwalwala olwasooka netutuula n'akomawo. Kati endwadde zibadde za mirundi 3 ng'agwayo, n'olabira ddala ng'agenda n'akomawo. Ne tukimanyira oyo fayita. Tumanya tulina omulwanyi waffe agendayo najjayo obujulizi. Kabantu bonna abatulema mu kansoling, ababi abayi bakwatagana ku ndwadde bagambe gende wa Dennis. Dennis ng'abayamba. Fe mu kansoling zaffe mulimu kino kyoga nti ekyo sikisobola. Nga akisobola kuba tuli abasumba bangi.
n'abantu bonna abalemeddwa mu ndwadde enesoliwa luko yamba ono jangu yamba ono jangu tugende jangu yamba ono genda ku kitanda nga yabisobola kimu akisobola ekikwatagana ku balwadde akisomeseza nnyo bingi ebikwatagana ku lwadde naffe ne tubiyiga ne tunya ku mafuta ge ne tutapinga amafuta ge dene sikino bakikola bati ekyo bakikola bati kino kiwe kiti ne luno lwazze badde sikirowooza nako nti tunaatuuka wano abaso bayogedde ebigambo bingi naye nga byonna beboogera oli agendayo n'akomawo nga kyekindi mu mutima gwange era tetwalisaasaanya nnyo omu babitegeere ne gatumanyiriza osigala oli strong engaloze neze nagapabula genda sagala gendayo kiriyo n'omuwulire ekiriyo tukamujenesi bamami esi abadde agendayo nga ye yambulira kiriwa kiti kiriwa kiti Amesa ngambye katategereramu ddala tamutegeera abadde nesi tategeera kisoboka nanka nenendabe ekyebayita obutategeera watantegeera nange mama we ayita obutategeera etuuka yekyasanyusa era ekibadde kyangumya etuuka ku denesi nangamba mami oze nenga wangambye mutima nengamba denesi anange totegeera ngonzi otegedde nensanyuka nengamba ekyamagero kikula ane musumba Richard namuyita Salo webali kujja adimini musumba Salo oze tagenda n'abasumba natutegeera nensanyuka naoludakulumu nalindwaddeko nga njagala banyimbire enesinanga mami amakulu gonna nga nnuma webale kunzijanjaba naye amakulu gannuma nogadenesi ogenda kuba bulungi tumaze ne denesi emyaka 16 twamusisinkana gye twaliga minisitule yakatandika kwa minisitule yaffe ya myaka 17 denesi najja n'alokoka nga mulwadde nnyo yali yakalokoka katutwala abantu babatiza nze nagamba omusajja ono mutwala mubatiza netetumanyi tusabe nnyo simanyi wamwe namwenyeka amazzi kandi ali muye nakomawo netukkiriza Katonda netutwala denesi omugamatiza ekyamagero kyetwalaba bwe bamwenyeka amazzi yakomawo okuva denesi bwe bamubatiza obulamu bwe bwakyukira ku sipiidi nawona atandika okuweereza naffe kubanga yali active nnyo mbwa Asha nakulembera abasajja n'abakulembera bulungi nga buli denesi kyonna kyakola kiba kirungi ndi assistant pastor Buyungu ndi mukyala netwereza ne denesi emyaka gyonna tambisangamuko ku maaso omuntu akwagala naye nomanya nti akwagala ate nga naffe tugagala mwana waffe azaalwala lwasooka yalwala twatya nnyo muntu bwalwala abeerawo ebyogerwa kitalo nnyo bannange amaloboozi ga Nnamwandu wamu ne bamulekwa mugawulidde bulungi nnyo wabula ffe kye tusigazza kimu kyakubanga tubasabira buli omu ateeke famire eyo mu ssaala nate Katonda beringa yeeyongera obbagumya ekintu ekyokuviirwako taata si kyangu wabula twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa pasito ono oba omusumba tumwebaliza Mukama kubanga asobodde nate okubanga amukuuma n'okumulabirira ebbanga
lyonna kuba obulwadde bukituufu bubadde bumuluma abadde ngawo naye ng'era ali mu bulumi wabula twebaza Katonda olw'akakakisa katuwadde okubanga tubeerako naye mu bufu bwe bumu ne twebaza ne Pastor Biyongo olw'okubanga azaamulabirira azaamuzaamu amaanyi okumusabira okumukumaakuma mu buli mbeera yonna bambi Pastor Biyongo Katonda akuwa omukisa ayongere okwagala akutwagalire kubanga bingi bizze okola mu bulamu bw'abantu so ono yekka wabula bangi abakuwako obujulizi era nga tukwebaliza Katonda yekka yasobola okubanga akugabirira munzikirize nkome wano omwoyo gw'omugenzi omukama nate agulamuza ekisa